Ekifo kino ekya Busoga Farmers Resource Center kisangibwa mu disitulikiti y'e Namutumba nga kyatandikibwawo Omusumba Dawson Musasizi ng'asomesezaawo abalimi ennima ey'omulembe kuno alundirako ebyennyanja eby'enjawulo era ng'ebijaguzi by'emyaka 12 byetabyeko abasumba n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga. Omugenyi omukulu abadde Farouk Kirunda ow'ebyamawulire mu ofiisi ya pulezidenti era nga yakiikiridde Pulezidenti Museveni. Pastor Dawson alambuza Kirunda ebikolebwa ku faamu eno. Pastor Dawson asiimye Pulezidenti Museveni olw'okufaayo okusula embeera z'Abannayuganda nga naye mwali era nga yaweebwa n'omudaali. Oweekitiibwa omukulembeze w'eggwanga onulebadde naweebwa meddo era mu lunyiriri luno olw'okulima n'okulunda. Apostle Alex Mitala omwogezi ow'enjawulo atenderezza Pastor Dawson olw'obukozi n'asaba abasumba okulekerawo okulowooleza mu bubbo wabula beenyigire mu kukola ebisobola okukyusa ebyenfuna yaabwe. Perspective change y'endaba y'ebintu bw'obirabanga bw'oti luli twalabanga Jesus ng'akomawo essaawa manayo nti yonna essaawa. Byenta Katone omu ku batwala ebyobulimi e Namutumba asiimye omusumba ono olw'okutandikawo ekifo ekiyambye ennyo abantu mu bulimi n'obulunzi. We are the input supplied by government, particularly fish fingerings. Mubaka bwa Tisaaji Kirunda, Pulezidenti Museveni akubiriza Bannayuganda okussa mu nkola enjiri y'okulwanyisa obwavu n'okwongera ku nnyingiza mu maka. Omukulembeze yakuba nti Katonda ayamba beeyamba. Mu Uganda obuzibu NRM bwebale erikuba nabo mu kiseera kino n'obwebitundu eby'abantu 33 buli ku 100 abalowooza nti bakola bwammere yakulya balima bwammere yakulya waka waabwe wonka nga tebafaayo okukola mirimu ekisobola kubawangisa na kulima okuvaamu empiya ekisobola okubayamba okukomba wala. Asabye abasumba okukopa Yesu yali omukozi lwe banaasobola okwekulaakulanya. Abaikiriza bonabona balina okugoberera Yesu tibo bakabeereta wonko bwa Katonda ayi wabula n'okumugoberera okuba yali muntu mukozi were nga yali mwana wa Katonda. Haji Kirunda asabye abasumba okukubiriza abagoberezi okukuuma emirembe naddala mu biseera bino ebyokulonda bye tugendamu nga tebeerabidde Pulezidenti Museveni yalwanirira eddembe n'emirembe ebiri mu ggwanga. Abantu mubaidukize emirembe n'obutebenkevu kye ndi kikulu eno. Bw'ati akwasizza Omusumba Dawson ettuuli abukadde 30 ezimuweereddwa Pulezidenti Museveni okwongera amaanyi mu kifo kye. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.